Abasuubuzi mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala abakedde kuggala amaduuka gaabwe era ng'ekibuga kisibye kikkakkamu ng'oyinza okulowooza nti tuzzeeyo mu mbeera ey'omuggalo ogwaliwo mu mwaka ogwa 2020 ng'abasuubuzi bano balina ensonga nnyingi ze beemulugunyako omuli enkola eya IFRIZ ekitongole kya URA mwe kiyita okubasoloozaamu omusolo bamusigansimbi abakyayina abakola emirimu bannayuganda gye bandikoze wamu n'ensonga endala nnyingi. Ebyokwerinda binywezeddwa era nga bakira bakuumaddembe beetalanga Namutalo Munyage Kente nga bano babaddewo okukakasa nti tewali bujagalalo bwonna. Abasuubuzi balabiddwako nga batudde ebweru w'ebizimbe mwe bakolera nga bo abaguzi basobeddwa nga n'abamu balabiddwako nga bakunukkiriza okubaako bye bafuna okuva mbabadde beggalidde munda. Abasuubuzi bagamba nti kyekiseera balage gavumenti nti banyigirizibwa olw'emisolo gye babinika nga bangi bagaddewo bizinensi zaabwe era nga n'abasigaddemu banaatera okuggalawo. Twagala gavumenti etukwatireko ku mbeera effunga eno tubasibyewo baagala batonyeko omusolo gususa obungi. Omuntu osobola kweta kintu n'otikkula ekintu okuva China ne bakiggyako omusolo n'okituusa mu dduuka ate osasula effunga nego okisuubuza agenda okitundira e Masaka n'akisasula effunga. Bagamba nti kandi bakagenderere ng'omukadde akoga abakungu mu gavumenti okwagala okweza bizinensi zaabwe nga balambuludde nti si bakuggula amaduuka gaabwe okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. Batuddiremu emisolo batukendeezeeko ekimu kijja kubeera bulungi. Twagala emisolo batukendeezeeko bajje ku gurawundi balabe ekiriwo tebana bakulinyisa kuteekateeka bye bateekateeka bo babeera eri ne bateekateeka bye bateezereze nga bali mu ofiisi zaabwe mu ensi zaabwe. Wabula nga bagamba nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente baabatembeeyi ku mbalaza z'ebizimbe basambira mabega nga jjanzi nga bano balabiddwako nga bakola butassa mukono. Okwekalakasa kuno tekukosezza abasuubuzi bokka wabula buli munnakampala omuli n'ab'ebyentambula nga bakaaba bbula lya mirimu. Kyokka newankubadde nga bino byonna bigenda mu maaso y'omuteeseteeso w'enkalira minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi akatemya abasuubuzi bano nti enkola ya IFRIZ si yakuvaawo. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.